Pr Bujingo akasente akagabo mbuuza bameka abazimbye amayumba n'abaguza poloti nga sente yazibawadde nga badde bakozi genda obuuze Lugonvu byalina ani yamukubira ekkubo toyogera by'otamanyi njogera mazima ndi musajja mulokole Bini kati ate Dr. Tyamala teyasulangayo ne Bini yabeeranga nga toyogedde ku ngoye ze baggulira kale toyogedde ku kuzaalibwa gwe kuwazaalibwa ng'omwana ewaka toyogedde ku kasolya ke wasulamu Bini ewa Bujingo bamulyako n'engoye kati divorce sobola okubeera mu nnyumba yo Pr Bujingo mba mutabani we naye tetugatta political parties mwawula nze ndi wankyukakyuka ye wa NRM awagira nze ndi mutabani we waba yatuuka ekiseera ye n'awagira MK nze sigiwagira MK era sikwatagana na gavumenti eri mu buyinza byewagira naye tekinzijaako nti oli kitange oli muzeeyiwo okimanyi nti Bujingo oli waavumwa waliwo abantu abawulira obubi lwaki bamuvuma be bangi ate n'abasanyuka be bangi anti mpuliriza okimanyi nti waliwo abawulira obubi lwaki bavuma muzeeyi waffe Bujingo osegeera Bujingo buli lwavuma Kyagulanyi Bobi Wine n'avuma n'Enoopu wakimanyi nti waliwo abanyigirizibwa ensonga za kitaawo tuzimaliriza naye tuzibwedde zitya osomusoberera bwoti empola n'omukuba akaama n'omugamba lwaki teweesonyiwa Nuupu ne Bobi Wine Bujingo njogera gyeyogeramu n'omuzadde Katonda akuwa omwoyo amagezi okumana okutegeera osobola okugamba kale kitaawo kati Bujingo okwesonyiwa Bobi Wine ng'omugambye nti lwaki teweesonyiwa Nuupu naye sookimugamba otya engeri Katonda gy'abannuŋŋamizaamu nkimugamba ng'omwana wayogera n'omuzadde nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atwala olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi bitambula bitya byokwasaganyaako ne byotisaako engalo olwaleero lwasanyu nnyo ku show nine musajja mukulu ennaku ezo yaŋŋamba ayagala kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga mu kisanje mu kulonda okujja okwa 2026 naye tujja tukyogerako mu maaso awo abangi mwamumanya nnyo ku TV ng'akola show gye bayitanga yalinga ki street quiz ng'abuuza ebigambo ebyenjawulo bamuyita Kisakye era yakolako ku Salt Radio ng'omuweereza nga kuli kumakya program ajja kuba gitubuulira bakolako ate kye mbadde simanyi bakolako ne mwana mulenzi Simon Rock gwe mbadde ndeeta wano ennaku ezo bulijjo tuwulira buli omu alina side abasinga nga boogera ku side eri negative eri Pr Bujingo tetufunangayo muntu agamba nti Pr Bujingo omuntu mulungi Simon Rock yawe twayogerako naye wano n'amwebaza naye twagala tuwulire alidde ku bibala by'omusumba Bujingo omukulu ono bamuyita Ivan Kisakye agenda okubanga ate atwegattako olunaku lwaleero ate agenda okubanga agamba nti yeesimbawo mu kulonda okujja mu maaso awo sooka obuze kuba tulaba Simon oba ntino annamanyira Simon Rock mwena muli basolid mbadde nerabidde bajjukiza ono gwe mulaba eyali mu kavidiyo kali akatambula ennyo omukyala full figure yayogera yali atuwa interview nga tuli wa Pr Bujingo n'agamba nti play a fool omuzungu agamba play kati bwe yakyogera omukulu ono yali emabegawe n'akwata essimu neyefuula yeekubira essimu tetumanyi nsonga lwaki yakola ekintu ekyo wetugenda naye tusooka obuze kuba tulaba wetujja tutandikirawo kavidi yaako kansooke nkabawe tutandike bulungi ako mulabe bulungi leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play kwoli Sanchez ongamba ki gwe vaako mumukyaliko mbogamba mbongere omuzungu agamba nti play a fool to avoid nonsense si buli kintu akijja nti ogenda kushoka oyo gwe mulaba ye Ivan Kisakye gwe naye wano kale buza kuba tulaba
abatwa bamwenna balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nziri musajja mulokole. Amina. Naye tulo obulokozi 2:10. Omwezi gwali gwa kusatu nga ndi wansi w'ebigere by'omusumba omugenzi Paulo Musula. Wakola embaga. Ndi musajja mufumbo. Empeta eriwa. Empeta yagwa naye ngenda kufuna endala. Ano ge mazima. Jani nedda sebo. Oli gwe kyakolako kye tubadde tulina nti olaba muvuka munaffe yawasa empeta eriwa. Yagwa ne tujja kufuna endala. Kakati ndi musajja mulokole nnyo. Ayagala Kristo. Era ekirala njagala nnyo Yesu obulamu bwange ebintu byankoledde bye bingi sobola kera ku makya mwegaana. Njagala okwebaza omwami lwakuba yawummula omugenzi Paulo Musula. Mwagala nnyo. Y'omu ku basajja abanfudde kyendi lwakuba Mukama yamala kumuyita. Yamuyita mu 2:21 awo. 2:21 ne tukyebaliza Mukama nti yali amaze emirimu gye. Kisa kya Ivan ge manya gange. Mbagala nnyo mwenna mubali kwagala divorce. I struggle in the page eno since way back. Masoka kola ne Alan Cruz. Basoka kola ne Alan Cruz n'atuuka n'atengerera bamu ku bavubuka benda byabazze batengerera nga mbalaba engambo muvubuka ono alimu omulamwa. I remember when Alan Cruz bought for you a phone. Is it? Yagulira mulala. Yagulira mulala. Ekyaka ina mulago yagulira. Okay. Naye mbadde nzijamba goberera nnyo. Nga mwekolamu omulimu ate mwebale kweyagala. Ekyo nakyo kintu kikulu. Okay. Kusho onako lwalero iyo mukulu gwendi naye bamuyita Ivan Kisache. Era bw'owulira erinnya eryo owulira nga musajja agumidde naye kiri ekyempeta kyondowooza neme kyesibako nnyo. Newo kyesibako tekirina buzibu omanyi lwaki? Giraba oti. No tuli basajja bakozi. Oli musajja mufumbo. Kiri bwe kiti. Tuli basajja bakozi ate ekirala ekyo wekibanga tekituukanga ku buli omu omusajja nga mufumbo. Empeta zigwa bulijjo zitufuna endala. Kati kankubule divorce. Wakamala banga kinge ekudde. Wezeze banga denene but I sent for it. Wajitumye? Nagitumya kuba negibanga ttana yo nagitumya butumya. Eri yagwetya. Yakuvaako. Nali ngenda ku mulimu nga nziruka because nze sisula nampeta ku mukono. Lwaki? Sisula tekiri njijjamu negitaka wali n'essaawa yange. So nakera ku makyanga ngenda mu morning show gye nali nkola. Nga nziruka obudde bwali bumpiseeko. Kati in a long run negwa n'essaawa yange nga mbikutte. Kikulizibwa okujja kw'empeta? Si kizibu. Obufumbo guba mutima. Empeta kanti kankusomese. Obufumbo empeta it is a empeta tujambala. Kankusomesa nto kitegeere. Empeta kirizibwa okujambala. Owulira ke kamu ku kubonero obulaga omuntu nti mufumbo. Era nnungi. Oba ojambala. Chokola nti bwekutunulire bwendi. Nga tonyere ekyenso s'okusporting nga musajja webale nnyo. Naye ate twazimalamu nnyo amakulu. Mutya? Nti buli omu asobola okujambala. Naye nga bazambala nnyo ne ku ngalo nga si bafumbo. Naye nze empeta ate njagala nnyo kubanga kamu kabonera akandaga nti ndiki mufumbo. Naye ate obufumbo obusingira ddala tulaba nnyo abasajja abafumbo nga balina empeta n'agenda n'ayenda. Empeta n'agijjako n'agiteeka mu nsawo. Tulaba nnyo abasajja abafumbo ne benda nga balimba n'abakazi nti si bafumbo. Otegere kyenkulaga n'ajjako empeta n'agikweka. So n'alimba omuwala okumala omwaka nga mulamba nti si muki omuwala agenda okuzuula nga ayinayo n'abaana. So obufumbo guba mutima. Enzikiriziganya gy'olina mu makkati n'omuntu gw'oyagala. Kye bayita obufumbo n'obwesigwa. Okitegedde? Kubanga omuntu asobola okuba n'empeta ku mukono n'akola ebyembyone byonna. Otegedde? Kyova olaba nze bagenda gindeetera nagitumya era ngenda giteekako. Essaawa yonna weetuukira balina ogyengravingamu erinnya. It has to be engraved. No liba lya mukyala. Ey'omukyala. Kati ey'omukyala yagirina ku ngalo. Omukyala yagejja tekyamutuuka ze twatumya 2. Ani tosobola kwesimbawo nga toli mufumbo. Kyekisookera ddamu qualification ezisooka okulaga nti oli mufumbo. Kati mufunze. Jacob ekyo bakyogera batya? Ekyaki? Nti empeta teri ku mukono yakunnyonnyola. Anti wetulemeza nnyo ku kintu nga tukinnyonnyodde. Njagala kiri bwe kiti divorce. Njagala nnyo ku wabo oli munamawulire. This is not a joke. It's not a joke. Oloza lwaki nkubuuzizza kuba ndaba kintu kyavunaanyizibwa. Kyavunaanyizibwa but okimanyi nti ndi mufumbo. Tokimanyi? Nkimanyi. Olwo takimanyi nti siri mufumbo. Simanyi oba abalala. Ensi yonna yakiwitnessinga nkozi oyo nga si faani wange. Wakola embaga. Atali faani wange yate akiraba. Faani wange yakiraba.
nkadde mbulungi atali fani wo teyakiraba fani wo yakola ki yakiraba era newoogenda kisaaki womusaakinga ku internet oba ku gogo notekamu kisaaki Ivan basooka kukuleetera byambaga n'emirimu gyenkola nze nzekka kisaaki Ivan gwe baleeta ku gogo ugenda otekamu kisaaki Ivan nze nzekka gwe baleeta tewali mulala gwe baleeta nze nzekka asooka waggulu kitegeeza nti mukama ampadde ekisa ky'amaanyi okukola ennyo okuba nti ne gogo esobola to recognize my name. Okay. You get? So kikutwalira ebbanga kikutwalira okusalawo okutegeera obufumbo kyeki wabula abantu abamu bayingira mu bufumbo nga tebabumanyi bayingira mu bufumbo okukozesa abaana ab'obuwala okubajongolola wabula yingira bufumbo ng'obwetegekedde abamu tebanabana kukola mbaga oba mikolo naye nga badde genuine eri mukyalawo okumala ebbanga ddene naye nga mukama tanaba kubawa busobozi bwa kukola mikolo twaba mukulembeze Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yabeera abadde genuine nnyo ne mukyala we okumala ebbanga ddene paka we baatuuka ne bakuba embaga tulabye abantu bangi nnyo so osobola ogamba nti Bobi Wine yali mufumbo nga tanaba kikuba babi mbaga yali mufumbo embaga kyekintu kyotula wansi n'okkiriziganya ne munno n'oba mwesigwa gyali ne mutambula mu bufumbo obutuufu so tulabyeko abantu abamu n'afumbirwa leero nakera ku makya n'anoba nga badde abala na byabugagga tulabyeko abantu abamu nga akedde ku makya n'agenda n'akola embaga enkera munnaye n'agoba tulabyeko ebintu bingi nnyo yeah. So njagadde nkusomesa ekibayita obufumbo nti guba mutima ne woowulirira emirembe wosobola okutuula n'okkakkana wabula embaga it is a ceremony that is done for other people to witness nti tumaze officially kisaaki wanyumiriza nnyo mukyalawo nnyo n'amaanyi kulwaki ofuna omuntu gw'otenyumirizaamu kulwaki obeera ne cameraman wo nga tomwenyumirizaamu kitegeeza osobola omugoba omwenyumirizaamu nnyo teri mukulembeze yena najja ku bukulembeze nga teyenyumiriza omuntu gw'alina okay eyo tuveeyo simanyi oba nkuze mbulungi kiwedde ekyo kiba kifunye bulungi atakifunye alizeemu ali gyekavudde akapulingi kino tetuli live ku TV so okuzza emabega kanzeeko emabega mpulirize kisaakye nkumanyidde ebbanga ddene atasobola kuyita microphone zino nazijja UK era byebimu ku byuma byetulina wano mu ggwanga byetugamba nti abasajja babiri tuli batono tuteramu ddala kisaakye nkumanyidde ebbanga ate mu mawulire kisaakye ndowooza ennyo wayatikira nnyo ng'oli ku Top TV ng'okola gye bayita street quiz novaayo n'ogenda ewa Pr Bujingo Salt Radio Top TV ya Pr Ssenyonga osala ove wa Ssenyonga gwe batalima Kambugu ne Bujingo n'ogenda ewa Bujingo tuwe ku story oba otya ku Top TV ogende ku Salt Radio olugendo lwali wakati awo okusala oveewo ogende ku Salt Radio kansooka ntereze kaliko ogambye nga tebalima Kambugu lwoluganda lutuufu at times I close my ears ku bintu ebisinga byesikola oba byesitagenda kuteekako nnyo matu nenzigula amatu ku bintu byenjagala entalo ezo saazimanyaako nnyo zigikigenda wala so yadde ate nali mu ggwanga mwezaali nafanga nnyo ku mirimu gyenkola era ng'osobola okukera ku makya n'ombuuza nti ku ntalo ezaaliwo mu masekkati gaabwe nga basinga bwe bazimbuuzako nze nga sizimanyi kuba nafokasinga nnyo ku mirimu gyenkola nga nkyaliwa Pr Ssenyonga ate nenfokasinga nnyo ku kirooto we nali njagala ngende because obulamu bwange bwonna my dream station was Salt wenva ku Top mbe nga njoininga Christian media yali Salt nagiroota nnyo gikolerako nagiroota nnyo by the way naloota nnyo Salt gikolerako sijja kulimba naye ate ne neebaza Mukama nti Pr Ssenyonga yampa opportunity to showcase my talent and to shine it, to open it widely in a green light okugiraga at the public that I can do this. Omusajja oyo yampa omulimu nga tandabangako wantu na mulimu nga tammanyi naye nga bamugamba bugambi nti ono asobola okukolera era omukulu gwe bayita Kabaata
nannyaniriza bulungi nnyo nga gye nkomeza. Kabati ono abeera ku Kabata TV. Omukulu gwe bayita Mr. Osman Matovu Makubage ye taata wange mu media. Ye yanconnectinga ku Pastor Senyonga kuba bamuwa omulimu nanconnectinga ku Pastor Senyonga era musaale nnyo mu media life yange. My media journey is done by Mr. Osman Matovu. Era kyondaba nkola kyali kyendi okyegede kyenkulaga mu media nti presentation ni creativity kyasobola okcreatinga nkisobola kyasobola okumentalinga nkisobola because yanneeyiwamu emyaka 15 emabega. Kati wantwale wa Pastor Senyonga ne bampa omulimu. Pastor Senyonga oyo yanjagala nnyo nga gye nkomeza. Yasooka nampa ennaku zaali 2 mu wiki olwokubiri n'olwokuna n'alinnya n'agenda mu America ne bamugamba sheekutte once because teyali mu Uganda okijjukira. Nenkyebalizaako Mukama nti I'm the only guy who started a street show in Uganda nga eboominga bwetyo. Era ebintu by'okukola ku street Mukama yabiyitira munze. Street quiz omuntu atakimanyiza kubanga yakirako naye ng'ekigambo kikozesa takitegeera. Street quiz kwe kugenda ku luguudo no interactinga n'abantu ku luguudo in a comic, educative and prospering way. Nkaddamu. Okay. A comic ye comedy yalinga katemba, educative yalinga okubasomesa, comic engeri okusaagasagiriramu okubasomesa, that is educative, and prospering n'engeri y'obbakulakulanyaamu. Okitegedde kyenkulaga? Nze yasooka ogikola mu ggwanga ne nebaza Mukama nti ndabye abaana ng'ate bakitandika ate ne batakikola bubi. So kibi nnyo okutandika ekintu mu gigi n'olaba ate oguze nga gugikola buki bubi. Ekyo nenkyebaliza Mukama. Kakati Pastor Senyonga wajimpa saagala nnyo kufiira ku TVM nanze natandika ng'ogende wa Pastor Bujingo ewuwe ku TV nga nkyakola na ku Salt ne ku Top naye nga wengendeyo nsisinkana Madam Susan Makula nga Pastor Bujingo yabeeranga busy abeera ne meeting naye nga era wakusangaawo nga taakubongako naye nga atamanyi okolera eri okyegede nga akubongako n'akubuuzaako Mr. Senkubuge Madam Susan nayo n'akuyingiza mu office ye ne mutulwa ne mwogera nga waliwo ne PA we bamuyita Lin Paz mwole bamuyita Lin Paz ye personal assistant we owa Mami Susan era buli kyoyagala kyonna oba tomufunye osobola okukubira Lin Paz enamba ye neogenda ku Kyakigalo osobola omusangayo nga tutuula nga mpa amagezi yongeramu kino ate nga wenkyongeramu eri kikola ku Top paka bwe natuuka nenkiwulira nti kati ekiseera kyange ekyokukola ku Top kikoze eki kiweddeko. You can feel it nti kati wano ekiseera kyange ekyokukolawo ndi mukkakakikake n'obubonero Mukama n'abukulaga kiringa wonootuuka okuva mu Uganda ogenda ebweru ojja kugenda wekka leka bino byogenda mu tuwa n'okomawo n'ogendako UK n'okomawo n'ogendako Dubai n'okomawo US obomba wekka. Kati ekiseera kyo wekinatuuka okgenda tojja kimanya ogenda kulaba nti wano mu mawulire tokyalinawo ogenda tuuka okiwulire nti newe nkola ntya newe nesiba ku telefina newe nesibawa si yajajjawa nga ngende bwenu nyiyo obulamu obudda green pastures nenvawo negenda ku Salt TV. Waliwo omwami bamuyita Vuchi, Mr. Vuchi Derek. He's a Mr. because mufumbo wampeta kati aka Mr. kakola Mr. Vuchi Derek. Vuchi yeddi nyandiwulira nnyo ubundi ng'alyogerako ani oli yagenda e Canada yani Uncle Bean simanyi ngeri gyamwogerako ne Vuchi gye mumanyiimu engeri eri emu ayagaliza. Nze engeri gye mumanyiimu kubanga lyekkuba eryanyingiza Salt yali Vuchi. I spent 2 good years nga mugamba Vuchi njagala kujjaawo nga magenda kwogera ne muzeeyi naye tewaliwo space. Ate Pastor Bujingo tasobola kuwa mulimu ng'okyalina gy'okola osooka ku resigninga and willingly to resigning anti ojeno nze na resigning akutopo nga sina wenzira nengende wa Mr. Dunstan Busulwa my boss kuba oyo tata wange eyansomesa amawulire Mr. Osman yansomesa amawulire namala nankwasa Mr. Dunstan Busulwa ne Madam Lilian Chikoba HR yali HR akutopo olabiko mmanyoba kakati Mr. Dunstan namukubira essimu nenkubira ne kumukwano gwe bayita kwefulukuta Dr. Kwef nemugamba ku magezi nangamba Ivan this is what Kwefulukuta told me, you are a good talent and everyone would love to have. Nemugamba naye mpa ku magezi kikyembanzi zaako nangamba Kwefulukuta yangamba bwati
tulindirire katonda kyaleeta era bwe nayingira mu office ya Mr. Busula kye yaŋŋamba because saagendayo kusaba mulimu nali ngenze mugamba officially nti nyinyuse kuki ku top bwe najja okuteekayo empapula gwe yaliyo kati naŋŋamba kale tewali buzibu then nenzirayo ku salt nze omutima gye gwali neŋŋamba vuki naye before Madam Susan yaŋŋamba nti tuleke katonda waba akwagala okukola ku salt ojja kukolawo waba alina waakwagala okukola era ojja kukolayo naye nsaba katonda akuwa omutima gwo kyegwagala kubanza omutima gwange gwagala nnyo okukolera Christian medias njagala nnyo okukolera Christian medias obulamu bwange njagala nnyo oweereza Yesu so mba ndi awo ne bankubira essimu Simon Rock yatuuka n'ava ku salt nga waliwo pending space ng'avudde ku mpewo yava ku mpewo Simon Rock ono gwe mbadde gwe bayita aka yatuuka n'ava ku mpewo simanyi kyamujjako because saaliyo naye space gye yalimu ne baali banoonya muntu yali akolanga ndawusi nga baagala energy which energy yali yakoma ku bakali esuubula Mami Susan Makula Uncle Bini oba Dr. Tiamale abajita zibula atudde yali eyo kya muganda wange zibula atudde yebire ebyo nga naye woba otuninga omanyi nti otuninze Simba bwane Simon Rock engeri gyabwatukamu era style zezimwe ezo kakati Simon Rock yavaawo nga baagala replacement erina energy eyo so mukama wanyambira nenyingira salt we nayingira salt ne bampa omulimu naye era Simon Rock teyava ku salt simanyi kyabaawo but yasigala jjawo ku salt nga akolawo nga abeera mu production nga mu production abeereyo nga abeereyo because nze ate ku salt ku top nakolanga kisigambye nakolanga ku TV ne ku radio era ku top radio nze muntu yasinga okubaawo ne programu nyingi ngaze ziriwo nakolanga kulikayo evening drive ne Julie Simba mulamu wange ne Seku Martin omanyi Seku Martin ne Kansala Jime kati ali Canada bagenda Canada ne Kansala Jime naye ali Canada n'omuwala bamuyitanga Winnie Lady Winnie era kyali ku top kati nakolanga eyo nenkola Saturday night jam nakolanga kulikayo evening drive nenkola Saturday night jam ebyo nanga bisasuliro wajasinga kuoyagala kwagazi bansasulanga sikolera muntu kintu kyabwerere pasasa nyonga yansasulanga era sijja kulimba nsi nti navayo mubanja navayo si mubanja yansasulanga sikimanyiiko njogera ku kyemmanyi nze zange zatuukanga mu nsawo yange era nazifunanga era sobola kera kumakya gamba nti omulundi gwe nava wa pasasa nyonga tebankola ki tebansasula kuba emyezi gyange gyonna nagifuna okyegedde okuleka abantu ke bataterezeza ggwanga kankatereze bambi omanyi njagala nnyonza okwogera amazima ewa pasasa nyonga bali bati abantu abavayo ne bagamba tebabasasula abamu ku bo akuwa contract nagamba nti tolanga omuntu ono wakuwa sente zireeta mu finance naye noogeza oyisawo divorce company limited oba noyisawo nti Brenda Beauty World oba noyisawo nti Kisache Companies Limited Papa's Sports ogenda kusasula nefe tugenda nga kutema sente bweziti kati kubaako abamonitalinga radio ogenda otuuka mu finance nga bagamba walango no ne batakuwa ki wakuba mention ezitali mu bitabo bambi ekyo ekintu kankitereeze kati nze nakikolakokko ne bazinzigirayo nga recording amazima nakikola era nze yali mu nsobi nenzikiriza sente ne bazitema because nalanga omuntu atali mu bitabo era ne wobuuza Mr. Danistan Busulu ajja kikugamba bagita penalty eri era obuuza ku muntu akozeko ku top nti ekigambo penalty okimanyi ku top ajja kugamba penalty njimanyi era nga abaana bavaayo bakaaba naye nga ate oyo avaayo akaaba yeyeretera obuki nange kennyini nakaabako sikukaaba nti amaziga wabula ngolaba akasente kagenze naye nga ate nalanga naye nga ate negwe nalanga yampa ku ttooke luseke walusimba naye so nenvaayo nenzija ku salt kati ku salt bwe naliyo Simon Rock yasigalangawo ng'akola nga ali production
yabeerangawo production ngaakola kubanga ne jingles zetwakozesanga ng'ebiseera ebisinga yazi recording anaziweereza eno jingles opena biki ne javi era yabeerangawo ng'ajja n'akola kumaca anga akolera mu production nagirimu n'omuwala bamuyita Nancha Witi nga njikolamu ne Bobli era nga nze moderator waayo kubanze bandeeta nensingana Pastor Bujingo nampa omulimu ne Mr. Senkubuge meeting yatuula iriko Mr. Senkubuge meeting etula nga bakuwa omulimu kubako Mr. Senkubuge general manager kubako HR Mr. Lumo kubako financial manager kuliko Mr. Mwebe ne kubako ne CEO Lumu mwana w'omwami ne Pastor Bujingo yennyini n'atuula baba bana meeting etula abantu bana nga bagenda kuwa mulimu ne batuula ne banteka mu screening mukama nanyamba nenjiyita bwe nagiyita ne bampa omulimu bampa omulimu ne ntandika okukola ne Nancha Witin Bobli Mubiru twalinze Bobli Mubiru ne Nancha so ne bana basatu ne bavaamu ababiri ne bavaamu Mubiru ne Nancha amini ne Bobli nga tebasobola pesi yaffe nga ffe tudduka pasa n'agamba nti kati musooke mugikolemu babiri because morning show yakusisimula muntu naye ate oba kujja mu show ng'ekulemye tebakugoba abakufunira department gy'osobola kuba Mubiru bamuteeka mu production era naye ate ng'asigala afuna ssente ze ne facilitation yakufuna kati ne bamala with time ne bakomyawo Simon Rock ompewo yamala n'asaba kuba yakiŋŋamba kamwake yagamba this is what he told me nangamba nti nalabye nga show engeri gye mugikolamu weetaagayo eddoboozi eddala essajja kino njogera ndi musajja mulokole kyava mukamwake yakiŋŋamba njogera ndi musajja mulokole yaŋŋamba naye nenkomawo nensaba bankomyewo muki muzibula atudde ye yakiŋŋamba yakomawo n'asaba bamukomyewo muki muzibula atudde kuba ffe twali tugikola ne Nancha owulira so tebamuyita anti radio yonna morning show mubaamu informer mubaamu punchliner mubaamu omuntu mubaamu informer awa amawulire mubaamu entertainer oyo ng'ayogera bi entertaining nga binyubisa bantu punchliner yo yaggala segment ate mubaamu moderator kati nze nali moderator tasobola kuba punchliner moderator asobola okuba informer naye moderator supplementingako moderator yono abeera wano yabaakulira show moderator yagamba nti kati kola kino gwe gundi kola kino kale moderator yawa obuvunaanyizibwa nti Simon Rock ogenda kukola kino naye ng'ate abantu abakulu tebaba babuvunaanyizibwa buli omu yeekanga alina obuvunaanyizibwa bwe bwagwamu ng'ate akikola bulungi ku mpewo kati Simon Rock was a punchliner okitegedde yali punchliner ate nga informer punchliner be bano nti mubadde mwogera n'aleeta ekintu ekiggala emboozi nga kisesa so ng'ate nange ndi punchliner naye nga tetusobola kuba punchliner ng'oli ku ki ku konso kuba ebirowoozo biba ku konso oba ku kompyuta kikyozaako gweoba olowoleza show oshe ina kubanga eri bweti gwe kyoba olowoleza naye kati gwe oleeta omulamwa oleeta miramwa gwe moderator then oli n'agwanjula kati nyinza okera ku makya nengamba nti omukulembeze Babwani Kyagulanyi Sentamu yagambe tusimbe ebitooke mu buli kinnya kati nze nguleeta omulamwa Simon Rock n'agugaziya Nancha n'agusupplementingako n'atugamba era n'amala n'atugamba yatugambye tetubisinika naye ng'asoose tuwa ku information Nancha nenange information mba nayo kati nze nnyingizaamu kitono kakati Simon Rock n'amala n'angamba nti yagenze n'asaba yakiŋŋamba yasaba ndi musajja mulokole neggulu liyina akatambyako omukwogera kwe alaga nti baamuyita saaliyo nga bamuleeta nga bamukomyawo nga wendi naye kino kyava mu kamwake nga ndi mu mmotoka yange naye akimanyi because we twamalanga navuganga emmotoka yange ne tukomawo naye enewa emakindi kuba bambi akola ebintu bingi nnyo abeera mu yawandiika ennyimba akola kino kati nga tujja naye ng'abeera nnyo wa Jona ate n'avaawo n'agenda wa Lawrence ate n'avaayo najja ewa Papazi kale ng'akwasaganya ebintu bingi mu makindi muno so nga ate essimu yali abeera naye tuba tujja mmotoka n'aŋŋamba nagenda okulaba nga oli moderator naye ng'ate omenyeka n'ebintu bingi
kwe kusaba mu production banzijeyo nkomewo mu show tukole ffenna era sijja kulimba machi yange ne Simon Rock is the best ne Nancha Witin yomwakola abasatu trust me it is the best show yino kanje kuweko gitagaka abantu keka kali mukuzanya tugenda jibalaga it is one of the best shows asoka tujibalage kati yeno je mugenda okulaba yeyo era ojiwulira engeri gyetambulamu zira dakika abiri mwandazo kazi bula kwa sasa za kunja good morning matuze mutya abakazuka sawa no nakuru akuna nakuzomeze 12 January 2023 tutongere babu zako baganda bafe yene sawa fesemba yewe tuvamo tamna no kumanya kwa takate kisache ridi na kuvuge akutwale dada maso nenga matuze mutya muri mutya abakazuka sawa no twingire no limbalo lunako baluyita webale okuva muganda Felil John no munyogoro nako Kazira dakika mkakazoka zakara kusama ya kucha good morning program simula tuda unakulo kuseto inakusoma 7 November 2022 utandika batu msare aba China tandika batu msare ninga aba chonko cha utandika kwa tubanga amazi akakulukuta mwala sasa limbalo mgana fe Jovans finally aba chonko cha olwa aba chonko cha nga bebati aba chonko cha bebali abasajja babera nebyambe nga bambalo kofira ko nanja tobulaba ku mulundi guno gwokka mwononye olulimi oluganda ne mukataga bukatazi bukofira baba buto baba konko cha soka musimanyo fanana simanyo kabana simanyo bandana ebintu by'ekisirusiru bye muteka mu ngana tutamisha olulimi lwaffe tutandika okwogera olukongo ate tutya tujja tutandika okwogera olukongo njogerera mu lukongo wa muchana ekiyungu kikudusibwa ku banafu aba capital chicken ogiraba ndoze engeri gyerimu kati yeyo ndozo gwe mutwe mwali mu match okirabe twali tumatchinga twakolanga ngoyinzo loza radio Simba oba Chabasa mukeze nga tujikuba nawe nogamba nti kikineno naye wentuka ekiseera nga nfunye obuvunanyizibwa obulala nentuka nze kennyini nempaye empapula zange neziwumula mpumula amawulire nasigala munga kuba consultant ochegede nga tukyali kusolo kye ne kiziyo kubuza Ivan Kisache buli ava abasinga enamba jenzinda bakumutimbaga kuno kale si buli avaayo abatono benda byeko tebogera kalungi kali wa Pr Bujingo bamukubamu bituli twagala ku luno olwaleero ng'otudde wano birungi ki byoyinza okwogera ku musumba Bujingo ng'ogyeko bino byebamubanja Pentagon si yaani si yanyaffe birungi ki byoyinza okwogera ku Pr Bujingo watuulako ko wansi n'onyumyako ne Pr Bujingo like ng'olunaku nga luno mbuuza wali osuzeeko ennamayumba wasulako namayumba mirundi mingi sokere wali tujja kudda wali kuky'okusula namayumba lwaki wasulayo Pr Bujingo is a father is a best friend omuzungu asobola okiyita nti ekintu okibanga kirungi nnyo agamba nti is all in one ono Pr Bujingo gw'omulaba eno si ye Pr Bujingo oli oyo gw'omulaba trending ku social media wakanani oyo wakanani era oyo wekanani omubuuza basumba bakanani nabaweereza bakanani kuba bali mutulu balye jeno abuuzibwa jeno kati oyo wakatuuti aba mafuta ge ago gaba mafuta kyayogedde kyonna ku katuuti sikyongerako sikizaako mukono kiringa kankuwa ekyo oli wanzikiriza ki nze ndi waawo oli mu katuli ki omufaatha kyaba ayogedde ku katuuti oba ku wolutaali osobola okyongerako ntuddemu mu buntu it is a yes or no sikyongerako weebale nnyo tukomaawo ensonga eri emu kubanga ogenza okuzuuka n'ogenda ewaka n'oyingira wolutaali n'okuba akabonero n'osembera n'oddamu n'osoma sapule mirembe Maria ojudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa bakazi bonna naye ezo omwana wenda wa mukisa Maria omutukuvu tusabire fa abono ndi musajja mulokole ne naliko omukatoliki wazali wa mu dini ya bukatoliki
nasomerako mu masomero g'abakatuliki mu kadino wamala. Eddiini yakuje bakuzalira mu ddiini ki? Gye banzaaliramu ne banzaala ndi mu Protestant. Nenkulira mu makanga masiraamu. Nosomera mu bakatuliki? Nensomera mu maka amasiraamu. Nenkulira mu maka amasiraamu. Masomero wasomera? Anti nkyakugamba. Nenkulira mu maka amasiraamu. Nensomera mu masomero nga g'abakatuliki agamu. Nemmala we natuuka nga nkuze n'amakatuliki. Amakatuliki nagasomeramu abantu besitamanyi nnyo be ba Seventh Day. Kuba sisomerangako nabo sibasembereranga nnyo. Nemmaliza we natuuka nga nkuze nenjatula obulokozi. Nenjatula obulokozi ku Faith Arena Church e Kabowa. Simple embarrass. Kakati oli pastor wa Kanani. Oyo aba mafuta ge ate nga Bible egamba tokomanga koyo gwenfuseeka amafuta. Kati nze siri mu ttulu bali mulumba. Sobola kikola. Kyayogedde it is enough. Abajjemu message agijjemu atagijjemu agikole ki? Agireke. Ekirala pastor wa Salt Muzeyi Bujingo oli pastor wa Kanani. Kati Muzeyi Bujingo wa Salt ate mulala. Atya. Aha. Eri aba mafuta ge ga busumba. Wana aba mafuta ga bwa boss. Ate ga buzadde. Era omuntu yenna ayingiddeko ku Solot amanyi kye bayita Pastor Bujingo ng'omukono gwe ogwaddyo we guta. Pastor Bujingo akasente akagaba. Mbuuza bameka abazimbye amayumba n'abaguze poloti nga sente yazibawadde. Nga badde bakozi. Genda obuuze Lugonvu byalina ani yamukubira ekkubo. Toyogera byotamanyi. Njogera mazima ndi musajja mulokole. Toyogera. Ani yawa Lugonvu platform. Toyogera. Akansoke nkubuuze oli muntu mukulu. Oli munna mawulire. Olabwa tuleke ku supplementinga. Ani yawa Lugonvu platform. Kiddemu. Yali ku Salt. Ani yamuwa platform okuba nti alijali yonna. Gamba ti foundation singa budget tumanyi. Lugonvu yagenda okuva ku Salt nga mugagga. Because of Pastor Bujingo. Nkaddamu. Lugonvu mumulabi ku BBS. Yavayo simwavu. Nkiddamu. Lugonvu yava ku telefa ku gundi ku Salt nga is rich. To an extent yali yevuga n'okwevuga. Era Lugonvu wamanya ngeri yava ku Salt. Sajimanyaamu ensonga eriemu. Siringiriza nnyo. Bitankwatako. Otegede? Naye ate omuntu akomawo n'abuuza ku muntu aba teyavaawo bubi. Ati ngamba teyavaawo bubi. Teyavaawo bubi. Teyavaawo bubi. Omuntu oyagala ne katuuti n'ayimirira ne bamuwa katuuti n'asiibula teyavaawo buki? Bubi. Omuntu avuddewo bubi yono gwe bataddeko ekipapula ekigamba TV nkyono takyali mukozi waffe. Ennaku ezo balina gwe baakibwa. Ate eyo gwe bakiwa ali bw'ati bali balina interest zaabwe ze baali bayisa kuba yali yavaayo dda. Ye Deas. Deas yali yavaayo dda ku Spark tera atakimanyi. Kati ndowooza bo balina bye baali bayisaawo ebyabwe ba media. Otegedde kyenkulaga naye teri atakimanyi nti yali yavaayo dda. Kulwaki tebakivugirayo wali? Era abali yali yavaayo ng'akola ku bukedde. Oba tokimanyi? Kulwaki baamulaba akola ku bukedde ne bakiraga? So tuvuddeyo. Yavaayo bulungi. Buli muntu avudde ku Salt. Bana tuleke kwogera ku muntu bibi byokka. Ate nga ebintu ebibi tubijinga. Kati kankubulire. Abamu banoonya obutuuze bweru, banoonya asylum. Ndi open. Mulimu abamwogerako nga banoonya asylum. Nkyogera. Nze ndi musajja ayogera amazima. Because omanyi. Kyogamba ko Bini ayogera ku Bujingo nga anoonya butuuze. Mulimu abamwogerako funa favor mu bantu. Kubanga bamanyi tebamwagala. Nti saawa zino Bujingo bamwagala. Abanuupo. Mulimu abamwogerako anti njogera ndi mulokole leka njogera omutima gwange. Ate ng'omuntu eyasoma. Kyogamba abanuupu batagala Bujingo. Kiri bwe kiti. Yabagala. Wenvaayo simanyi. Siri mutima gwe. Wakwatu ganye okwogera ku yayogera ku katuuti. Anti ensonga eriemu. Oyogambye nti abanuupu tebagala Bujingo. Njogedde si kyo njogedde. Ngambye bwe nti. Agambye ati omukulu. Nsaba nkutereza divorce. Timpozi tereza kisoko deka Kankutereze. So kubigambo yogedde. Kankutereza ndeka nnyonyole. Mabeka kubyogedde. Mulimu abamwogerako obubi okufuna asylum. Okufuna obutuuze. Obutuuze. Mu nsi ez'ebweru. Mu nsi ez'ebweru. Mulimu abavaayo ne bagamba nti nze kamwogereko nfune favor mu bannuupu. Toli ku Bujingo. Kubanga bo bamanyi tawagira NUP. NUP. Maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu yatagawagira. Okyekite kyenkulaga.
nekirala oba namwogerako bonga begule ne wani ewa principal ate nga nze principal kyemumanyiko kiri kimu omusajja asengeka amanyi nti ono alina byabala byayisaawo yensonga lwaki ayogedde kwoli wanaayitewo mugezi nnyo oyo omusajja Bobi Wine temunaba mubuuka era amanya nti ono nno mulabye ngajja ne mwetegereza abeeraawo ye musajja ayogereye ebintu mu ngero era abamanya nti ono azze ali muvumo oli wanaampitako anoonya nti eri bagambe nti wanuupu n'asirika era bamutabaddamu mulimu abantu abamwogerako ng'amanyi nti crowd esinga temwagala bo nga banoonya buganzi mu bantu tusookere omanyi tuve mu kuyita wala waliwo story eyatambula ennyo about Bujingo the former employee eyali ku Salt FM we yali omukozi ku Salt Media that is Uncle Bean King Fat nayogera ebintu bingi kyemmanyi wabiwulira obimanyi buli kimu nali nkigoberera okuva we yatandika paka of late okay twagala osiga ekifaananyi omuntu omusigira ekifaananyi who is Pastor Bujingo ng'oli mukozi ku Salt Media ne company ze ndakubuuza ekibuuzo wakolako na Alan Cruz yes mwachivingako naye yes mwatukaka ewanene naye afe twawula business sikula mwali mufunyemu obutakanya ne Alan Cruz yes bubaawo webale nnyo wali ovudde eno ngamba obutakanya bwo ne Alan Cruz sikikolangako era n'abasinga tebakiwuliranga nako mu mawulire ebbanga lyenkulabeko ngaoyogera ne Alan Cruz omwogerako positively siwo kiri ebbanga lyenkulabye nga lyendabye Alan Cruz nga akwogerako positively naye nga abantu bayinza okutuuka ne bagamba nti devotion Alan Cruz tebeeyagala ku lwaki bayawula page naye nga amazima omuntu atuuka n'akula ne yeetongola ku lwaki omuntu avaayo mu kaseera kubeeredde ewantu emyaka egisukka mu 5 ng'olya onywa osula ojjanjabwa obeeramu ne ku ssente novaayo noyogera ebibi oba bakuyise wabi kiki obeera bakuyise obubi osobola bakuyise obubi nziraamu osobola okujja wa papaazi nga tebakwagalawo nziraamu kino osobola okujja wa papaazi nga tebakwagalawo leave alone pretense you are a journalist ampuliriza ombozeza ekimanyi nti waliwo omukyala asobola mbeera mu maka ng'anyigirizibwa naye nga mwali ensonga eri emu aba akulimba nti anyigirizibwa mukama nsonyiwa abakyala bansonyi okyogera omanyi lwaki omukyala oyo aba ayagalawo ate ayagalawo atambula n'agenda ku lwaki obeere bakuyisa obubi kyogamba Bini yalimba Bini yali alimba uya Pastor Bujingo anti kankubulyeko ekintu kimu divorce nkiri nkikuddemu nti mulimu omuntu ayogera ebintu ng'anoonya buganzi mu bantu nze nnoonya obuganzi okuva eri Katonda abantu obuganzi obuva eri Katonda bwe businga okuva eri mu bantu wofuna abantu no divorce kankubireko kino abantu bakwagala kati ku page yo bakwagala nnyo divorce linda kove ku telefina oba page ene bibwe tebagenda kunoonya manyi lwaki bakwagala because olina kyobawa nkaddamu bakwagala kuba olina kyokola ki kyobawa nerinda ko olifuna ekizibu oba bagujje ku telefina oba se kyo page eveewo ojja kulaba empeke y'omuntu okubira bajja kukubira wiiki esooka ey'okubiri exo tebajja kukubira ku lwaki onoonya obuganzi mu bantu nga te Katonda waali Bini yayogera ebigambo ebyo ng'anoonya obuganzi banenze nkimanyi byenjogera abantu tebabyagala naye tukule tuve mu muyeye gw'abantu otegere kyenkulaga tuve mu muyeye gw'abantu divorce byayogera byonna byonna kite yayogerako nti wennalwala ne banzijanjaba kale Dr. Tiamale yavaayo n'ayogera nagamba nti nze nalwala omusajja nanzijanjaba nembeera newakanga n'omusaala agumpa nanvuga ne bantu yakyogera tewakiwulira Bini kati ate Dr. Tiamale teyasulangayo ne Bini yabeeranga nga toyogedde ku ngoye ze baggulira kale toyogedde ku kuzaalibwa gwe okuwazaalibwa ng'omwana ewaka toyogedde ku kasolya ke wasulamu Bini ewa Bujingo wambulyako n'engoye kati divorce osobola okubeera mu nnyumba yo ne tugenda ne tukola shopping naawe ng'ogenza okugula engoye nga ndikyaliwo ng'olina ssente n'otangulyayo saati ndi mu nnyumba yo katugambe obeera wansi wa kasolya kange
ntambula naawe oli badde wange nyimusenze ngenze negulidde saati 5 nsobola butagamba londa esaati emu babiri kiba kikati kyekyo kyenkulaga nti nga tewabyogerako ebyo kitegeeza yali ayina kyayisaawo ng'ayina jadda ate nga kibi nnyo okwonoona bino byenjogera n'abantu abatudde wano ku peegi babimanyi mulimu abantu ababalinnyako ne bava bo ne bagamba nti babalinnyako nave n'agamba kale gundi ankoze bubi na bino byenjogerako abantu babiyitamu mu bulamu bwa bulijjo oli ayonoona erinnya lye n'amulinnyako mbu ye agende waggulu nabana abantu babiraba era babimanyi mu bulamu nawe divorce biina waliwo yali abikozeeko ng'ate yabikolako wamuyamba nnyo mpuliriza kino ekibuuzo kisaaki esebo kati gwe omu ku bantu aboogera positivity about Pastor Bujingo birungi byakoze kambuuzo kino ekibuuzo olowooza lwaki Pastor Bujingo lwe yakubwa amasasi the public abasinga kale ku mutimbagano bitulaba lwaki basanyuka nnyo waliwo ekintu kyengenda okuddamu lwaki basanyuka nnyo waliwo ekintu kyengenda okuddamu wetugenda mu kivulu nenkwata akacupa nenkakasukira divorce ngoli ku stage oli kuba nkulaba nnyo bakuyita nnyo ku bivulu nkugoberera nnyo by the way obeera ku bivulu ku masomero bakuyise wenkwata akacupa nenkakasukira nga nina kyali wange ali wano n'owookusatu wembukasukira busatu wali amabega bagenda obuweereza nebbo tebamanyi lwaki tukola ki kyenjogedde ekifo bakituufu naye nga ababukasuka tebalina nsonga lwaki babukkuba wabula bagoberedde mu yeye lwaki oli akaso naffe katukasuke kyekyali ku big eye otegere kyenkulaga abantu abatandika ovuma Pastor Bujingo omu ye yasooka babiri basatu abalala ne bagoberera kiyeye naye ng'osobola omutuuza lwaki omuvuma nga talina nsonga lwaki agiwa naffe tusomubuuza lwaki ovuma Bobi Wine kati nze ekyo sijja kiyingiriramu omanyi lwaki sijjembe nti balyogerera ku mutwe nti buli woovuma omuntu Bujingo ayina kanziremu kino by the kansooka ntereeza kino nze Pastor Bujingo mutwalanga muzeeyi wange kuba muzeeyi wange mutabani wa Bujingo mba mutabani we naye tetugatta political parties mwawula nze ndi wankyukakyuka ye wa NRM nkiddamu bwoli wankyukakyuka ye wa NRM nga zaake taata we wa NRM kungwe omwana waki weni yupi naye taata wa zaake wanaafuna ekizibu Bobi Wine talinnyeyo nziramu ekibuuzo ekyo ddamu ekibuuzo kino taata wa zaake wafuna ekizibu Bobi Wine tagendayo answer that okizemu bulungi nnyo kakati oli olina kyombuzabuziza andi njajja ogenda kimbuuza naye njagala tureasoninge ng'abantu abakulu nze taata wange Pastor Bujingo kuba omuntu yatuuka nanzala nampa omulimu nampa ne ku ssente enkalu nga seziri ku musaala oba oyingidde father figure mu bulamu bwange awagira nze ndi mutabani we waaba yatuuka ekiseera ye n'awagira MK nze sigiwagira MK era sikwatagana na gavumenti eri mu buyinza byewagira naye tekinzijaako nti oli ki oli kitange oli muzeeyi wo nenkuwa example nti zaake teri atakimanyi nti munankyukakyuka asobola n'okuteekayo obulamu bwe ku lw'enkyukakyuka afe naye eyazaala zaake n'amusomesa n'amuweerera waki teri atakimanyi nti mu mityana taata wa zaake wa NRM naye Bobi Wine omukulembeze ow'enkyukakyuka bwetuwagira taata wa zaake wafuna obuzibu tasobola kulinnyayo nziramu sokonziramu ekibuuzo ekyo nakizemu dda nti asobola webale nnyo wano wenkubuuliza kino ekibuuzo okimanyi nti Bujingo oli waavumwa waliwo abantu abobulira obubi lwaki bamuvuma be bangi ate n'abasanyuka be bangi anti mpuliriza okimanyi nti waliwo abawulira obubi lwaki bavuma muzeeyi waffe Bujingo osegeera Bujingo buli lwavuma Kyagulanyi Bobi Wine n'avuma n'enoopu okimanyi nti waliwo abanyigirizibwa anti kati hakankuddemu n'ekyo kankikuddemu ekyo waliwo abanyigirizibwa olwa Bujingo kujja ku katuuti mu nsi n'alumba Bobi Wine gye bali bangi nnyo nga nange mwendi omanyi lwaki buli woovuma Kyagulanyi oba onyigiriza nkyukakyuka otegere kyenkulaga naye nze mu maaso gange omuzadde tasobya
ne maaso gendiga ze era tasobya omanyi lwaki anti kankutereze omuzadde omuwabula nze sigenda kumuvuma kiringa ng'obulira omuntu enjiri owulire ssebo okeera ku makya n'omugamba neddaddi kino kiri bwe kiti mutuuze naye oyogera n'omugamba daddi naye kino okiraba otya in a good way si kumuvuma nze era bwemusinga n'omugamba naye muzeeyi kino okiraba otya kino na kino ate mulumba tuli mu kaseera nti kana akaseera mulaba muzeeyi musanyufu kuba is a businessman is a pastor oyagala asalewo nga musanyufu si kirungi nnyo muntu kumulumba nga business zimuli ku mutwe na kiringa nga ggwe okulumba nga ogenda ku live ku mpewo osobola okumpa obudde naye omaliriza okukola kati nga leero nkulaba olina omuwola gwowadde opportunity today na presentinga ku BBS olina omwana gwozimbye leero kigenze ku record oyo omuwala ne walifuka presenter w'amaanyi TV gye yasooka okuyimirirako n'okupresentinga divorce yeyamuwa opportunity kati wenkusanga ng'omuwala oyo akwogerako ebirungi ng'ovudde ku mpewo ate nsobola okukugamba ekintu kyange n'okitegeera nongamba ye no kisaakyo oyogedde wano nate na kino kiri bwe kiti kati kino kyatulema ffe okutegeera abantu abamu nti omuntu omulumba mu muudu ki togenda kunsanga nga ndi mu political mood njogere naawe togenda kunsanga nga ndi mu family mood njogere naawe wabula nsanga nga ndi mu Ivan mood omuntu aludde nange agimanyi ono omwana kamera omulaba asobola okumanya nti divorce kisaakyo obadde omwagala mba mutunuulidde lindako nimbye ssebo toyogera naye kati yogera naye kati nze ngendayo nenjogera ne mugaa daddi kiri bwe kiti ne bwe kiti bwabenga kitaawe ninjogera naye mbulungi wabula sigenda muvuma ng'abaki ng'abalala kati abantu ogana okugunjulwa olw'emirembe abantu ensi ejja kugunjula anti kati n'ekirala kiri ekibuuzo ky'ombuuza nti lwaki avuma Nuupu si jembe ku mutwe nti bamwogererako si jembe nti bamwogerera ku mutwe nti kino kyenkubuuza kibadde bwe kiti bwe bavuma Bujingo mulumwa not so nange mukimanyi nti bwavuma Bobi Wine anti wulira nange kankuddemu kano obavuma Kyagulanyi Ssentamu numwa nnyo lwaki olumwa nga kitaawe asiba muvuma ensonga eri emu anti nkuddamu kino ssebo tetuli ku interview nti twogera tusanyusa abantu njagala tuyigiriza abantu ate kyekiri mu bulamu bwa bulijjo bwentuula wano nina byenkiikirira kakati kiri bwe kiti nkiikirire nambe nene kati gy'okiikirira ku channel yange gy'okiikirira gyenkiikirira kuba oli wankyukakyuka nkumanyi nkulaba nnyo ku pages opostinga nnyo Nuupu ekyo kyatteeka ekyenkyukakyuka tetuganye buli muntu alina obulamu bwayitamu naye nze nga munamawulire nanobulamu bwange kati kiri bwe kiti kankuddemu omuntu yenna wayogera ku Bobi Wine kinnuma kubanga ali mu nkyukakyuka secondly omuntu amwogeddeko yaani otegedde kiringa taatawo divorce akuzaala wakeera ku makya nayogera ku Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu osobola okudda ku internet n'omuvuma nziraamu taata we akuzaala yakusomesezza nakeera ku makya nayogera ku Kyagulanyi obubi osobola omuvuma ku internet nodda ku internet n'omuvuma abazadde beetaaga okunjula ddamu tudde oli muntu mukulu kino kankikubuuze taata we yakusomesa yakuwa ne ssente zakutwala ku terefayina nakeera ku makya nayogera ku Bobi Wine obubi osobola okudda ku internet n'omuvuma nziraamu kyogera abantu nga bakulaba ate lwakimba amuvuma ogenda otya kiki omukolera ddamu soko nziremu kino sikuwugula naye gwe nziraamu nyongera obategeeza nti Nuupu Diaspora Convention 2024 egenda beerayo ng'ennaku otandise okumpugula ng'ennaku z'omwezi 8 mpaka 12 August okwewandiisa kugenda mu maaso registration zigenda mu maaso nalaba Julie Simbwa abyogerako Julie Simbwa by the way munnankyukakyuka ali e Canada y'omu ku bakyala bawagira enkyukakyuka era muno mwali mu Nuupu Diaspora Convention Nuupu Diaspora Convention 2024 okwewandiisa registration $270 walijja kubeera boat cruise okugenda boat cruise $200 hotel bookings per night buli kiro kya hotel $109 tugenda beera ku Marriott Chicago oba kino bakisoma batya kiriwa ohare kiridde osinaba kiraba nti kino
Chiri Chicago haya address 8535 West Hamilton. Wakali wano. Kaliwa. Toka sonye. Sikalaba. Akasoka. Ohio. Bayo bajita Ohio. Ohio kirala. Ohio. Ohio kirala. Sebo Ohio kirala. Ohio. Oba Ohio. Neyo Ohio. Yeyo. Nada sebo. Yeyo. Omuyempulira nnyo seku matinga ajogerako ne Julie Simba. Okay, address eri 8535 West. Somechiddako. West okomya West Hings Road. Chiri Hings Road. Nibone tugendeko mu America. No tujja genda yo manyiru wachi ne twagala tuleke wakaka terezeza. Osokera ko ne bano wamanga simu ogera ko ne Joel plus 18185713246 oba yogera ko ne Helen ku plus 15182096244 osokera ko ne Elvis ku plus 1651 2083354 ojja kuba bafuna okumanya ebisingawo tujja beera wali mu Chicago kyetuba tukwata tuli mu Chicago da convention negenda kumala vira videlanga naku zomwezi 8 ogw'omunana okutuusa nga 12 ogw'omunana 2024 ababombi bakuno musobola okuteekayo okusaba kwa kantumire ku mukwano gwange munankyuka kyuka omulala ali Canada ate esoboka simulabye kolowooza mukolo Capex yabadde mulwadde ebbangiro naye kati twebaza Mukama 2020 yawonye nti ate tumulabako engeri gye yakomyewo olusekero ddemu lutandike buto kakati kansoke ntumire ku Ibrahim Mukasa ya munankyukakyuka ali Canada waliyo Kakalamu bambi Kakalamu naye wakyukakyuka Kakalamu agipostinga enkyukakyuka kuva mulaba namulaba ng'agenze ku kichebe kye New Pinga tebana agenda ne kaye Kakalamu kaye wisdom kawe wankyukakyuka tuyinamu Seku Martin tulinamu ate kansala Jime yesimba wano okwesimba nga wanupu wano Kawempe ne bayuza n'ebipande bine bamukuba n'embooko Jime bamuyita Jime kansala Jime erinnya lye yali bayino okubembooko bamukuba anti omanyiru waki naye banaye Jime yabonaabona n'ensi Jime bamukuba embooko nga yesimbye okuba kansala abali mu Chicago muninde ngenda kujja mu Nupu diaspora convention guno omwaka ebitwa bitegeka obulamu butambula nga betwakola ki bwe twabuteekateeka siwe wabuteekateeka katereze engeri Katonda gye yabukuteekateekera toyina naye butambula nga bwe nabubala siwe wabubala bw'okyo nemesa okugira ebintu anti ensonga eri emu oyagala kujja Katonda credit akuwa obulamu ate n'oyagala ojeewe Katonda obulamu butambulanga mwezi ogw'omunaana yabukubalira mwezi ogw'omunaana tuli ffenna tuli mu America ekyo tetukizaako mukono ate sigenda kubomba ojja kubomba nkumanyi naye tosobola kubomba kuba ogenzeeko mu UK notabomba naye sigenda kubomba Dubai wafuulayo waka kati ne gyolya lunch lwaki mwagala mbombe buli antula kateba ngamba lwaki tobomba because kiseera tekinnatuuka nja kubomba waliwo yagamba Kayete yabomba naye Kaye yabomba naye bw'ofuna omukisa kisaache bomba Capex abombe Capex abadde mu media banga ddene CBS wesige ko Capex Capex akoze mu CBS kasangwawo kawo kadda Capex ndoza balujja obuvunanyizibwa obumanyirivu bwayina bwe bwa Kawenja lye banga lya Capex ayina emyaka ng'emeka Capex mukulu lwakubalinga ng'omuto Capex era buli muntu Capex ne kwefani mukulu Capex lwakuba kwefo munyoma lwa bompi Capex mukulu kuba Capex ye Capex ndabika jalabika planned kid ate kwefu yerimira paka wagaggawadde kadate Capex yerimidde kyokka ate planned kid okay ensonga za kitaawo tuzimaliriza naye tuzibwedde zitya osomusoberera bwoti empola n'omukuba akaama n'omugamba lwaki teweesonyiwa Nuupu ne Bobi Wine Bujingo njogera gyeyogeramu n'omuzadde Katonda akuwa omwoyo amagezi okumana okutegeera era omuzadde tebamusoberera nga wonoonyuma ne taatawo ng'oli waka kulwaki omusoberera mbanga mubbi ewaka nti amuzeeyi nedda yogera naye munnyonnyole what you think kuba omuzadde akusomesa nga ye inginiya owulira ate nga gwogenda kuba musawo naye ajja kugamba njagala obeere musawo naye n'omunyono mugamba daddi nze sagala kuba mu inginiya nze njagala kuba musawo olw'ensonga eno ne mutuuka Makerere nga mukyawakana n'omala senior 6 n'ofuna principal pass 3 ne kaddi n'okafuna mu GP siwe kiri n'atuuka n'agamba nze njagala n'omutuuza n'ogamba daddi kiri bwe kiti paka waatuuka n'akkiriza obeere omuki omusawo n'omugamba daddi wonoolwala nze agenda okujjanjaba osobola okunkubuuza kino
osobola okugamba kale kitawo kati Bujingo okwesonyiwa Bobi Wine ng'omugambye nti lwaki tewesonyiwa Nuupu naye nso kimugamba otya engeri Katonda gy'abannuŋŋamizaamu nkimugamba ng'omwana wayogera n'omuzadde nomugamba taata no sisobola kugamba ngeri gye njogera naye kuba bye nsobola okwogera wano naye ate si bye nsobola okwogera naye eri omanyi lwaki eri ntuuka kyemba pulaani zono sinjogera naye eri ntuuka eri Katonda nampa amagezi nenjogera naye ne mugamba ne muzeeyi kiri bwe kiti ne bwe kiti era ng'omuzadde anziramu ng'omuzadde tova mu bintu byaffe lwaki tova mu bintu byaffe nze tesobola kumboggolera kuba ebbanga lyenjogedde naye lyeddene ate ye nandaga nti akyali mu MK tagivaamu wamugamba ko nti wesonyiwe Nuupu namugamba dadi Bobi Wine akola kino na kino abala kuleta nkyukakyuka nangamba nedda nze nemera ku MK NRM mukoledde kino ye nga ye NRM yalaba ekoze bweti ne bweti MK ekoze mukoledde era ye ne w'omusala omusaayi ogumuvaamu gwa MK yaddaina gwa red naye era ng'omulokole tokowa kubuulira njiri etya anti kiri bwe kiti nti kati ngenda kutulira mu balokole Pr Bujingo wajja n'akubuulira enjiri tagambirawo kulokokerawo otegedde asigala akubuulira paka otuuka n'oyatula obulokozi kati kiringa nze okujja mubuulira enjiri ya Nuupu tagenda kyukirawo simanyi waalikyuka nze ogwange gwakujja mugambe kiri bwe kiti otegedde owaaye nyabo beera mpaayo pakopakola akanyogogayi mu giraasi w'omusajja anvuze speedi ono ambuzaabuza bana babasumba bannange twogera kino otwala mu njagala twogere ekintu nga arifa divorce betuli mu kwogerako kankitereze betuli mu kwogerako abantu bana batulaba bye bayitamu mu maka gaabwe bawagira Nuupu bawagira NRM naye abaana ba Nuupu era abazadde abasinga 100% 80% bazadde b'abaana bawagira Nuupu ba NRM abavubuka bangi tuwagira Nuupu tuwagira enkyukakyuka naye abazadde be tuyina mu mayumba babibiina bino wammanga ba DP na NRM nkaddamu ba DP na NRM naye abaana abo tosobola basanga nga bavuma bazadde baabwe wabula agenda asobola okugenda ewaka nga yambadde t-shirt ya red kirawe naamuleka kuba ddembe kwagala otegedde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ye kuva dda mukwano gwa Dr. Besigye president wa Nuupu era president w'enkyukakyuka sisobola kyogera nze anti muyite ebyo kuba kati Bobi Wine ali bwati fada Bobi Wine fada Kyagulanyi Ssentamu is a president otegedde kyenkulaga yali awagira Besigye kyaliiwe nnyo naye nga tetaatawe yali wa DP nga tereza bulungi ekyo nimbye etaatawe yali wa DP naye nga tayawagira kibiina kiki kirala kubanga oba mukyali wa Besigye kitegeeza yawagira nga FDC otegere kyenkulaga kati okuwagira FDC kyekyamugana nga genda waka maka ga DP era yayogeranga nnyo ne kitaawe yalinga wankumbi ng'ono wa FDC ate nga ne mukuli we Nyanzi wa DP netekyabaawulanga otegedde paka Bobi Wine wetuuka n'abakuba enjiri eya Nuupu enkyukakyuka ne batuuka ne bakola ki n'ekitalo nnyo nti muzeeyi yawummula yagenda owummula nga talabe ku makungula gano omwana gakola ki gaalimu so kiri kyenkulaga nti oyogedde otya ne muzaddewo that matters a lot tuleke omuyeyo oguli ku social media ogutuvuga olw'okuba twagala likes olw'okuba twagala views olw'okuba tunoonya favor mu bantu abatuwanika ate ne batusuula atagenda kubaayo muzigo ng'ofa kyo kikutereezamu divorce nti omuntu ayogedde ku gundi bamuwanyi nnyo oyo wamaanyi wasinga naye kati genda olwale bagenda gamba yamanyi bagenda kuteekayo divorce is very sick bagenda gamba quick recovery nga ziri mu comment awo ziringa 100 kyokka nga mulimu emu egamba bansomere ennamba bakutereka emitwalo 2 njogedde bubi njagala nnyo bansomere ennamba kati ku lwaki bateekayo quick recovery kitegeeza njagala comment 100 mubeemu basome ennamba otegere kyenkulaga naye abo abantu bennyini nnyo betwogeramu ne batuwaana otwagala okwogera abantu bye baagala okuwulira ate be bantu munnaye abatusuula wansi kuba bw'ofuna ekizibu divorce abantu bakujjuke kale nkugambe ekintu kimu kera ku makyove ku BBS Telefine wonova ku BBS Telefine ne page eno bagibbe wana bajja kukubira essimu esooka tekigenda bbaawo tukisazaamu naye nkwa example nti bajja kukubira wiiki esooka n'eyokubiri n'ababadde bakuwa emirimu gino obalangire tebagenda kuba tukyalina makulu gye bali bagenda kunoonya kitambula abantu be Uganda banoonya kitambula abantu b'ensi banoonya kitambula so people love you when you are something and when you are somewhere but people don't love you ng'olina woovudde wobadde bakusuubwadde oli okategedde
so twogere abantu bibazimba ebyo bayitamu so tetwogera abantu kutunyumirwa. Nze nava mu kirasi y'abantu okumpaana nti kisaache kuba babinkolaakola dda. Kyekiri kyeggambe nti abataalaba mikolo gyange tebaali bafaani bange. Kankubuza ekibuuzo kimu. Yes sebo. Ekisemba. Wizi Makula. Kugwe. Okay. Makola. Ngenda mu describing nze kyemumanyi mu kyenamulabako. Nze nganze kyenamulabako. Makula alina church girl. Ayamba abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala bayamba bino wammanga. Akwata abaana bava school dropouts. Nelini Paz, mulimu Lini Paz, mulimu Janat, mulimu Rema, mulimu Remy, mulimu Nedola Jimenez mulaba mwali, mulimu abaana ab'obuwala. Eyo kulunga wogira babwetyo. Babajja bakwata school dropouts, abamu ne babazayo ne basoma. Makula asomesa abaana emirimu egy'emikono. Makula asomesa omwana omuwala okwetandikirawo business. Kino kyenjogera it is of evidence. Era mwakirabe Kanani. Akikola n'agenda ekaliro n'akikola n'avaayo n'agenda ejjinja n'akikola. Simanyi oba omwaka guno akiyinayo. Makula asomesezza abaana ab'obulenzi okufuuka kye bayita omusajja mu maka. He's a counselor. I mean she's a counselor. Otegere kyenkulaga ng'ayita mu programu ye yatambula n'okumanya. Eyo ey'okujjanjaba wabula ate ateekamu n'emisomo. Otegere kyebabeerako n'ekisaache Lilian. Kumakye beerawo ssaawa 3 mpaka ssaawa 4. Ekirala Makula mukozi wa salt. Nkyakugira nga emunnyonnyole. Mukozi wa salt. She's a music manager. Ate era presenter. Ekirala Makula mukyala wa muzeeyi. Mukyala Bujingo. Mukyala Pastor Bujingo. Okitegedde? Akamami ensose n'enkajjako ombuziza Makula mukunnyonnyole. Otegedde? She's a mother. Era woba wali okyaddeko ennamayumba buuza bakasuko. Nze nagenda eri nakoma ku gate wetwali neddayo katereeze we wajja ayogera katereeze bwoti tewayambuka ngulu wabula baagana kamera okwambukayo for security purpose wabula tewayagala kwambukayo naye be wajja nabo kunaku olulabo be wajja nabo bonna bayambuka kwali bedress kwandiza bagenyi nti baze kukyala webale ogendeyo naye be wajja nabo ate bo bayambuka era omusomba Bujingo bino byonkola mbikola lwa mawulire nsaba nzijje nkyale ano ajja kukyaza era ajja kwandiza ate simba oluseke azikuwa togenda ng'osimba luseke teri muntu akyala njagala malo mukyalira teri muntu olaba naffe ffennyini we twagendanga ennamayumba osulayo ng'emmotoka yayino giteekamu fuel. Sikubuuza by the way wayogedde ku kyokusula ennamayumba ewa Pastor Bujingo wasulangayo ngaani? Kati Pastor Bujingo agira n'ayitamu abakozi n'agamba nti abakozi abakola kino na kino mujje njagala tufunemu kali treat n'ayogerako nammwe n'abagamba nesheno mugira beeriyeta amaanyi gabuliddewa twongeremu ki ne musulayo ne weziba nnaku abayita ku weekend ne musulewe mubeerayo era ye n'akoma mu kibuga n'akomawo nga muli waka no mubeerawo waka muli mu retreat ebanga wonogamba nti bana bagende Kyankwanzi kale nga n'okiyita bwotyo naye ate mulimu Kyankwanzi weerye namayumba si Kyankwanzi we namayumba gano maka ga mukulu naye omukulu akukyazizaako ewuwe it is far away from work ogule kyenkulaga n'otuukako eri guba mulimu naye nga mumunnyonnyola kuba mukolera meeting ku mulimu omulimu ogwo bakuyita mu meeting nti department tugiyise bwete morning show gwe Simon oli omwala gwe mukola naye afi waba bayita mu meeting nga muli Mr. Busulu akuyise mu meeting nti morning show mwe namba yita kye kikugira mu mutwe mu office ye so kane tulowooza ayo twakoze eki webale naye wagamba morning show mwe namba yiseeko ewange ewaka temugenda nga muli basanyufu ne muli ekyemisana omumala okulya nabagamba nesheeyo ebulamu ki mwogera nga mwogera n'emitima mikakkamu naye bwatuyita mu office anti obona ebintu bibiri atujjako ku mpewo babajjako ku mpewo devotion nakoze eki naye ndabe nga nkuba oluseke ani gwe nayogeddeko kati bwato kyakola naye okuvaayo ewaka akuteekamu mafuta mu motoka yo
nze Pastor Bujingo ankoleddeko ebintu bingi besitajja kubala ebingi nnyo era mpaddeko ku ssente enkalu nga tazijja ku musaala kabe Simon Rock kabe Simon Rock bamuwa ssente tebamuwa ssente bamuwanga ssente kikyo manche bakolera Simon Rock nga tekiri ku musaala bingi nnyo nali mu interview nayogera n'okwogera yagamba emiliyoni y'ensimbi gye bamuwa mu lockdown gomanche bayita miliyoni ya ssente yajogerako teyajegaana emiliyoni ya ssente ogimanyi emiri kwezi mu covid emiliyoni ogimanyi muganda wange emiliyoni olaba omuntu nawe yakuwanga mitwalo 10 ng'olaba alinga kuwadde akakadde ne kati miliyoni ng'olese ekyo muganda wange bayingira teri muntu kabe Simon Rock waba tayingira nko mu office ya muzeyi n'amuwa ku majja ave yakyogere mu mawulire okakasa anti guloli mulaba si yekka lugonvu mukwano gwo genda mu lugonvu omubuuze kyuka bulungi muto bakulabe abantu bandaba kiribwe kiti lugonvu mukwano gwo genda omubuuze lugonvu waliwo mirundi mekaji wayingirako mu office ya Pastor Bujingo nakuyamba mu kizibu kiwali oyina nga sente teziri ku musaala twogere nnyo ku Simon Rock gwo mbadde naye nakuzino no njagala kuwa abantu abakozeko ku soroti no njagala kuwa mikwano gye gikoze ku soroti si Simon Rock yekka ne lugonvu mukwano gwo ani omulala gomanye yava ku soroti nga mukwano gwo ani omulala gomanye ne bini yennyini mukwano gwo mubuuzo bate bazimuwangako otegere kyenkulaga bazimuwanga era muganda wange ankubulya ekintu kimu Simon Rock was a child at home. Wabujingo. Yali mwana ekyo kyonkyogera. Yagamba nti omulundi gwe yagenda ko Wabujingo abalamu bale babali ku. Muganda we kankubulya ekintu kimu. Kino kitegeere. Abantu baveyo boogere ku mazima baleme kubisanya linnya lya muntu bubi. Kiringa nze nkugambe nave wa Pastor Senyonga. Owulira? Nandi mwogeddeko bubi naye njogera bye nnalabayo okigere kyenkulaga ku lwaki omuntu wave wa Pastor Bujingo ayagala okwogera ebibi olwokuba crowd temwagala esinga ku lwaki baagala okwagala okufuna favor mu bantu abatagenda kuleta 10 ku meeza yo gwali mu kugamba oh this man is intelligent this man byayogera bituufu ono mwana wa amaanyi bannaye wavunanyizibwa kuwangayo yadde neki kale Simon Rock akere ku makyasome namba ye ku page yo wanaweze emitwala 3 ku simu ye ngayagala ki nze manyi wano omuntu omu asobola okusoma namba yo ng'oli naye abagagga be bonna ne bakuwa ssente bamuyita DJ Neck owa CBS nali mbaddeko ne DJ Neck nga tuli ewantu na ate teyanteeka na mu kamera nangamba Ivan obadde weetaaga kino mbadde neetaaga kino na kino nangamba anina mukwano gwange asobola okusolovingira ekizibu ekyo yakwata simu n'amukubira dongulizo oti gye baleko muzeeyi kisaaki Ivan abadde wano n'akubira omulala gaga wa dongulizo oti nze yakubira muntu era DJ Neck sijja kulimba njogera ndi musajja mulokole DJ Neck ebintu bya abantu banconnectinzeko be bangi yomu ku bantu bemanyi nga takutadde na mu kamera wabula nakubira muntu nga mutuddawo nagamba ona badda yakamuyamba kino n'omukulu Capex wuli yali ampadeko ku social capital nga dandu nuziri wali omulabeko ku TV ne mu Capex erinnya lya Capex lisinga ne face y'okuba nti ddene omusanga naawo n'omuyitako nti Capex naye nga Capex abantu bakoledde ebintu be bangi nnyo ku lwaki ffe tudda mu kamera ne twogera ebintu abantu bye baagala ate abantu ne batatuwa kitwagala because tunoonya favor etagenda natuyamba kikiri kye nagambye seek exactive favor that is going to benefit you in the right time never seek for a popularity that is not going to benefit you in a time olwokubanga oyagala views ne likes bakwagale nkimanyi interview ya Simon Rock wagiraba okuva gye yatandika paka gye yakoma kiche walabamu kyo wagamba nti awalimbi yagamba tebamwagalako kusoloti awo yalimba bali bamwaga omukulu yagamba basooka ne bamugoba ne bamuzza okera kumacha n'onkola obubi mu nyumba yange nenkugoba nsobola okuzza nga Simon Rock atuddeawo otudde wano no this is common sense ndi makati wano nze Simon Rock simuinaako obuzibu by the kankutereeze kineno kankutereeze kino kansoke nkunyine Simon Rock kyali bulamu bwange nze sikoma kuyiga
sikoma kuyiga nagenda ku radio nga sikolangako morning show eya salt nga nkola evening shows evening show eyawukana ku morning show owulira Simon Rock mutwalanga Simon Rock namusoka mu media ekyo kyowe kiri naawe okimanyi naye ate okumusoka mu media ate negwasokedda mu kintu asobola okukubira n'engoma n'okola ki nozina Simon Rock nanjigiriza morning show etambula dhonna nali ngimanyi kubanze ndawusi wamala okumpawulamukko Mr. Osman Matovu ne Mr. Danstan Busulwa webampawulamukko kati nenfuna crew ya morning show otegedde kati Simon Rock wakomawo mu show nangamba kati engeri gy'oli moderator morning show tugitambuze tutibwe ogivuganga avuga evening show which is good naye kati wano tukole botti ne botti I give him a credit era ekyo nayimirira ne mu office ya Mami Susan nenkimugamba nemugamba this guy amanyi bulungi nnyo Mami Susan no kankubuliyeko ekintu kimu wokeera ku makya nga oyina bosi wo kale kangamba oyina bosi wo mukazi siwe kiri bosi wo mukazi wakeera ku makya nafuna omwami oyo ngobadde omumanyi oddamu omuyisaamu amaaso otandika mukola ki era naye omuwa kitiibwa kya bosi nze njagala nkuteeke mu bulamu bwaffe bwa bulijjo kati ekitiibwa kye kimusaana Simon Rock abantu abatulako mu show nga mwali bakimanyi is intelligent morning show agimanyi amanyi morning show era mukugu mu morning show ne talk shows ekyo kyakikuma akimanyi bulungi otegere kyenkulaga neteri muntu akuyita kuwa show nga takwagala kitegeeza gwe nga toyogedde ku kyakujjisa ku mpewo yabyogerako nedda yagamba kulimba naawe bantu bangi mwali kumatikira interview kankunyonyole tuleke kunyumisa mbozi Simon Rock twali ku mpewo kumatikira ga salt at 9 mwali ku TV mwenna Pr Bujingo nagamba nti nze mpagira Pr Bujingo yagamba wagira NRM nagamba nene bakozesa wana amanyi mulimu abatagikola ki batagiwagira singa yabagobadde naye yagamba nti tebakulya nusu obufuzi byabawula ku nze yali akimanyi bulungi nnyo kyagobya Simon Rock kati nze Pr Bujingo yali akimanyi nali siwagira NRM nga teyangobaako kyagobya Simon Rock ku mpewo yali nsonga ze azimanyi zatabagamba nze Pr Bujingo kino nkyogera akimanyi siwagiranga NRM ne MK nga yampa omulimu Simon Rock byayogera alimba nkiddamu n'abanda bamukalulunga nkyali ku Top TV akabiri abiri mugumu obulya sebo nalinga mu jacket ya red kyokka nga ate mukama wanga wagira NRM Pr Senyonga era nga Pr Senyonga alaba nawanga nnyo updates za NOP ne Pr Senyonga teyangoba ku mulimu otegera kyenkulaga ati ndi oli yasudiyanga ifixes za media zimanyi oli yasudiyanga akale wasoma media bulungi nnyo kuma kyangu labe hostinga ba media ifixes za media zimanyi bulungi nnyo nga gyenkomeza mu ifixes ezo bakugamba oyina wagira ki gwali ku mpewo anti gutoyina kumana nki kyenkulaga oyina okuwagira ki anti gwe kankubuuza ekintu kimu bwetugaa nti wano waliwo DP wano waliwo NRM nze mbeera mu makati weebale nnyo kyebadda kyenkunoonyaamu olina okuba nga oli newto kakati kiri bwe kiti ffe twabeeranga ku mpewo ng'ate tulaga ne kyetuwagira awo oba ovudde ku ethics z'amawulire oba ozivuddeko kati ng'oyingidde emotion ng'ogenze ogetinze emotion okyegera kyenkulaga Pr Senyonga teyangobako ku TV ye nga mpa updates za NOP era bakimanya nga bandabanga ku TV nga nyambadde ne jacket ya red anti red yali jacket ya top naye nga ate munda ntaddemu essaati ya people power okategedde wamaka enkulaga nga nze ndaga nti mpagira ki oyinayo shame gy'olina ku YouTube ngoyambadde muganda wange wali ongobereddeko wali ongoberera kitegeeza toli faani wange asiri mufaani gwe kivubuka njogera mazima wekubajje kuba wagambe wamanyira ku top otegedde kyenkulaga nze njagala nkunyonyole divorce nze Pr Bujingo yampa omulimu ng'amanyi siwagira NRM amanyi siwagira ate yampa omulimu nga ne MK yajja nagenda ku salt nga ne MK tenaba kugendayo ne MK tenaba kugenda mu bintu ye nga wagira NRM n'agumpa bayirawe kankubuulire nanyuka ku salt. This is one thing I'm telling you. Nava ku salt ekyo buli bakimanyi n'olupapula lwange naluteekayo ku internet buli muya lulaba nempa ne resignation letter omuntu gwe nasooka okulaga n'olwo olupapula
kati kamukubulire nali mu motoka yange nga tudde naye yali Simon Rock ne mugamba Simon Rock ndi mukunyuka ngenda noyo yenyini namulagako ku papula zange nga nyuka kwefu yeke nyini nampabula sikikugambye no mumpe kumpewo when namulaga Simon Rock papula zange nangamba kisa by the way kanchikutereze nalaga Simon Rock papula zange pressure ne mukubira mu motoka ngoli zaininga nali yali ayebase mu motoka yange omutto nagwebasiza ngagwebasiza nendaga Simon Rock pressure ne mukuba ne musumulula natuyana ne musumulula amapesa yali bolo yali kirambo omuleka twalina combination nungi yali nungi combination walaga Simon Rock empapula z'okurizaininga bonna soko ziraga teyazirika ne pressure yamukubira mu motoka nangamba bwati Ivan chichi ekikutwala fo inengere jatonoddemu no kiri bwe kiti njogera mazima ajja mubuuzo bate yakikola wakati byonna walabe yiye interview na yajjira nze njogera mazima naji kubanga combination je twali tuzimbye nali sinaba kujifuna ku salt nakola combination twakola combination ne Simon Rock ne Nancha Witimi nga muganda wangu gisigukulula anti nga oba ugiguddemu bugoyenzo loza simba kino kikugamba naye ekikwawunya ku simba nti bano mulimu omukazi nga oba ulidde basajja bokennume bano basabula kati kino kikugamba era nga showo gibalaze wali eri eyo ujiwulidde batebadde muliro fire kati kankubulire najimulaga Simon Rock ekyamunsa kyali kimu kiki ekikutwala nga tuzimbye ekintu kiteredde nga tuina mentions tuina wa sponsors nga marketing team yetala nga betala bali tachino otegere kyenkulaga nga show ya ferimu abantu na yenze ngawe nagambe nti time etuuka nga ate ensaze nino yingira ebyobufuzi I want to concentrate sagala kugatika bintu kati kyekitwala wali otegedde kati kikyenkulaga waneeno nti tebamugoba lwa people power kuba nange nali njiwagiranga omukulu akimanyi mufunze Simon Rock omukulu yampa mulimu mufunzo Simon Rock tebamu Bujingo teyamugoba lwakuwagira no bayina nsonga zabe nafu zetamanyi yes no kiri bwe kiti Simon Rock boss agenda okugoba ku mulimu bonyiziza boss boss si abakunyiziza nene wezija mu company of divorce obulira wentuukamu nembanga byenkola tebikusanyusa kuba gwampa omusaala gwe neguya njogedde bubi kitegeeza wengobebwa gwabangobye kuba nkoze bitatuka ku mutindo gwo nina byenkoze bitakusanyusiza ate ng'ogenda okungoba tomalaga ngoba osose kumpooninga teri mubosi agoba mukozi randomly tuli ku lugendo lw'omukulu Ivan kisache Ivan wano ku celebrity track eno ndoza tujja kulukola tujja funa ne party to Ivan naye katusoke tugende wali Ivan emabega ka ompe ekifaananyi ondaga nti oyagala kwesimba ku bwa president nendowooza bino byozanyiikiriza ekyandekera abantu abasinga ku internet okunvumira ddala anti buli omwalowooza oli mu katembawo kati tuli wano twagala tumanye amazima amatuufu oyagala kwesimba ku bwa president si njagala najja dda era nkiikiridde bannamawulire bebagenda okulonda buli omu abaako jajja nedda si bwawuja ndi mukulembeze mwejjawo ekimanyi Entertainment Journalists Association era nze president wa gospel presenters mu ggwanga ekyo kimanyi nze yalondebwa akalulu kakubibwa kati amawulire ndi mukulembeze era mbadde omukulembeze ebbanga ddene naliko mbaddeko omukulembeze mu bintu ebyenjawulo ebingi byomanyi kati wano tuzize nga bannamawulire omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yali ajja yagira mu entertainment sibwe gwali era nentumuleetera omumuli nange kenyini nga mwendi kuba nze omu ku bantu abasindika waggulu enkyukakyuka eyegendewo nze omu ku bantu abagala enkyukakyuka ate ngaera menta wange yani ye Kyagulanyi sijja mwejjako because buli kimu kyembadde nkola ebisinga mbadde ntunuulira ye kuva buto era nali mbaddeko mu firebase kuba nkulidde mu bayimbi nkulidde mu bayimbi kumanaginga ba Queen Bella kumanaginga bandi bangi nnyo so kikyenkulaga nti nzizenga munnamawulire mukama watuyamba ne tukwata obukulembeze taata abamubuyinza President Kyagulanyi Ssentamu taata wayamba mukama wayamba taata nakwata obukulembeze tuba mu buki mbuyinza kyovola bakyogera nnyo nti munsibye behind me there are many Bobby Wines okawulya nnyo akantu ako
and you can beba mwe bategeeza. Thank you so much. Yagamba behind me there are many Bobby Wines that you cannot even stop. Njagala mu quoting ebigambo bya Fada. Agamba bwati behind me there are many Bobby Wines that you cannot even stop. Nze we munsiba wali abala bajjo okumeruka bebanji and I've mentored them. So ebigambo bitu bikwata tandiko biteka mu nkola. Eyo statement mu yanyonga ajogera. Ntumba munsibidde waka. No, you can't stop the many Bobby Wines behind me. Ne umukera ku machane munzita. Ya kyogera nnyo. Temusobola kutaba Bobby Wine kasamu bandi mabega. So you are the Bobby Wines bayogerako. Thank you so much. And I'm proud of him. He's a father. Mwe bachagulanyi bebogerako. He's a father, he's a mentor. You can't talk shit about him and I keep quiet. Kati ate bwabanga akyaliwo nga akute flag. Why? Lwaki ojja ate olaga nti olina interest? Anti wulira. Kiringa nga taatawo wanakeera ku makya nagamba nti divorce nkuweeredde kati nawe njagala osajja kule. Wabula muyingidde ensi yakukola. Ne taatawo nga makanika. Wali n'omugamba nti taata kanfuteekeko garage. Akiriwo anti wabagwe mulimu gwe yakusomesa. Njogedde bubi. Taata waba yakusomesa bwa makanika. Oba otandika ki? Nkitereezezza ekyo. Kati nze ffe taata yatusomesa byabufuzi. Katono Shadrack mutani wa Misaki. Awaddembo kukola wali papaze endala. Mutuufu kuba taata wamusomesezza ki? Restaurant. Byamanyi. Divorce. Lwaki tozze kubaka bwa pali? Gwe kennyini ongambye bwoti. There are many Bobby Wines. Teyabagamba there are many Hildemans. Katereze. Yagamba there are many Bobby Wines. Teyagamba there are many Hildemans. Katerezeza? Is Bobby Wine an MP? Is a president. Nkuddamu is Bobby Wine an MP? President. Is a president. He's a president. Era nze gwe nalonda. Nkubuuza kibuuzo kino. Yesebo. Kisembayo kisaki. Oli serious agala kwesemba kwa president? Ndi serious even pisa ne mu 10. 1 million trillion grillion million times. Biki byolaba ebiganye ebintu bino okukyusa mu ggwanga wo? Bingi nnyo tujja byogera mu interview egenda okuddako. Kati ino tuba turapping up. Kurapping. So mu interview ddako genda ku manifesto. Because ero ngeri jonga nti Ivan jangu tukube mu torch mu bino. So kati tugenda kujja tusome manifesto mu interview ddako. Oyogedde bulungi. Sibula kuba tulaba nino. Basibula mbagamba Yesu lyekkubo ge mazima nabulamu tuuka mu ggulu. Buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Balumi 10 okkiriza na mutima gwo kuweebwa obulokozi n'oyotula n'akamwako nti Yesu ye Mukama. Mwekwasa olunaku olwaleero ate tetukkaka Yesu kwagala. Jesus is love. When you love Jesus everything is settled. Wali ku interview eno namu obulokozi. Genda ku TV yonna oba batulira obulokozi oddemu ate ofune n'ekkanisa w'okuŋŋaanira. Sigadde nze Kisaaki Ivan. I'm a journalist, presidential aspirant. I'm a brother to divorce in the day-to-day life and in a journalism realm. And we've moved together for a long period of time. He's one of the first people I approached to when I was coming into this realm of politics, and he told me, "Are you serious?" Nemugamba nangamba nti Ivan, oba oli mu nkyukakyuka ffe tugenda na nkyukakyuka, oba oli ne fada ffe tugenda n'abagenda na fada. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala mwenna. Kale NUP diaspora convention 2024 kuva August nga 8 okutuuka August 2010 August 12 ngenda kuwa enamba ya Julie Simbwa awo mukuba oluseke. Linda ko malmiso mention y'abasajja. NUP diaspora convention 2024 okuva August nga 8 okutuuka August 12 2024 Marriott Chicago tugenda osinziira okwewandiisa kugenda mu maaso ku kwewandiisa registration eri ku $270. Boat cruise ejja beerayo ku $200. Hotel bookings buli kiro kya $179. Okumanya ebisingawo genda ku www.diasporanup.org ojja kumanya ebisingawo oba kuba ku simu zino wammanga WhatsApp unoonya Joel ku namba y'essimu +18185713246 oba +15182096244 oyofuna Helen ofuna nabo oyogera nabo ojja kumanya ensonga engeri gye tugenda okubanga tukwatagana mwena bali mu Chicago tujja batukwatagana nange divorce nzija todduka sigenda kubomba. By the way kansoke ngambe n'abantu ekintu kino abantu abali ebweru divorce mumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu. Mumuwe ku bimuli muleke musudize eno
abali mu nsinga America, abali Canada, abali Norway, abali German, mumwe ku invitations ajjeko eyo. Temumuwani ya bampa invitation ne ticket zaako. Ne ticket baziku because oyine ebintu byokoze. You deserve to be flown up in the air. Oluzungu luvayo ng'ogenda kuba president. I always speak English every time. Oh wow, that's I nice. symbolize everything in a categorized way to hackle the things in a right manner. Kisache temusubwawo president Kyagulanyi najja beera mu no diaspora convention abantu bangi honorable Joyce Bagala naye agenda kubeerayo woman member of parliament Mitiana honorable David Kalwanga member of parliament Busujju honorable Abubakar Kawalia Lubaga North naye ajja kujja wali mu US honorable Helen Nachimuli Kalangala MP Kalangala naye agenda kujja mukama waffe honorable Joseph Gonzaga Sewungu honorable MP Kalungu West naye agenda kujja musajja waffe honorable Mwanga Kivumbi member of parliament Butambala County naye agenda kujja temusubwa honorable Medad Bibega Segona member of parliament Busiro East naye agenda beerayo mami waffe omulungi honorable Namboze Bakirike naye agenda kubanga ajja muddemu mwogere bulungi honorable Betty Namboze mama Bakirike musomesa teacher naye agenda beerayo mu no convention mujje mwenna tubereyo twesanga abantu mwenna Dr. Kwefu agenda naye Dr. Kwefu mutumiddeko agenda kubayo mu convention ne capex Kwefu anabomba niyo baba agenze kuba luseke mbere bulungi